May ngenda kufuna kadi yange direct ya NUP by May next kati year. ndaba wano ngo wa NUP ali no oli wa DP ayagala ogenda mu NUP ate salawo mu NUP sebo joyagala ogenda si birungi wekutula tewali bitali birungi oyina experienced leaders nga Mabike Mukaku banaabo experience in what Mabike is experienced in what omanyi webwe bwe mugenda ne glorifying abantu people who don't matter ne bo glorifying ngoye nalabanga no mu glorifying obubinja binja bw'abana basajja abavanga tuli be Masaka tuli ba kitalo nyo where are they ne tuba warning nti mukendeza amalala you be no you are nothing kati where are they bonabe kukumanga bumyeyo tujagala kubuulira mu kyalo bo wabeerawo empologoma Mukaku tewali Mabike ugambe tewali bayabulidde bogera ku mpologoma oleta mbozi za bumyu nawe tuli mu discussion za mpologoma oleta mbozi za bumyu. No, they were brain. No, brain in what? Brain in wow. what? Which people power they contribution kije batekako jola banti yeyo atebo bali konedde eri wansi gwe kyogamba nti bazimba bano bone bakonera eri wansi. You seem to be underestimating. You seem to be underestimating. No underestimation, please. Abo balinga bibaluni bwe babiraba abana batubala babibaluni baloza bizito wa balloon is air, just air. Balangiridde. Tubakulangirira kiki tebalina budde tebalina makulu. Tujja wano sebo okumala obudde bwange nali badde mu ndimiro kuba kati ndi mu lisensi naye tujja wano okubawa matters muleme kuzaabuzibwa obwo obukundi bwola badde ya nothing ngebe mwali mu glorifying obukundi bwe Masaka kati enkya tujja Masaka njagala tubalabe basajjamu abadde bewana wana see DP block leaves buloko babuloka okimanyi mu Luganda block leaves NUP DP brokers leave NUP ulira sebo DP brokers leave NUP obuliro oluzungu olwo nkutereddewo uyawula ekigambo between broko and brokers those are brokers babroka b'ebyobufuzi muzeeyo olina meka nga bolaba bali babroka bababeera batunda ebintu kakati tetunadda kubamalirako budde tudiscussinga issues eziri national in character. Struggle deserves better. Ekiriwo kati kintu kyalo kusinzira ku bo. What is happening today? Struggle deserves better. Yes, according to them. To the brokers. Yes. Political brokers. Yes. Gwe bakwasa obuvunanyizibwa okubakulembera mu struggle ali kubirala nnyo. Ani gwe bakwasa mbone batekwasa. Gwe osobola okujja wange n'ofumbira emmere gwe ng'osula njala. Obalaba bali kububalaza bwa bibiina balina bwe batuula abo gwe bambuulire mutuulaawo ekitebe kyammwe kiri luddawa muli ba kibiina ki jasasidemu muli ba kibiina ki era mutuulyawo ekitebe kyammwe bajja kugaana ffe tulinga kitengejja kibuyaga bwajja n'akusuulako eno ne weyita wa buloka kibuyaga bwajja n'akusuula ne weyita wa people kibuyaga akusuula ne weefuula mugwe ateekawo NUP NUP twabagamba mugenda kusanga obuzibu bungi nnyo ku bavubuka bano abajja aba NUP kuba abajja babategeera si eri mu DP bloka gye mwazanyiranga emizannyo era abamu twabalabulangako ffe abalengera ewala kubanze mu politikisi wange endagaano yaki not every agreement is binding endagaano yaki gwe gyondagakubanze mu politikisi wange bamugoberera navuga nti bwe baali bayingira NUP basayininga endagaano wakati waabwe nga DP endagaano yaki ne National Unity Platform endagaano Mwami Kyagulanyi Lewis Lubongoya n'abalala bakulembera NUP gye batassa mu nkola kakati ebyo bakkiriziganya ku bintu ebyenjawulo uliriza tojja kusanga yakubuulira mazima asinga kuta maguzi tewaliwo ndagaano gye basayininga baali banoonya kaadi bwe zaabamibwa ne bagenda akasunsula kabasengejja ne kabasuula gye bakaabira andera mu byofuzi bya Uganda they don't matter nkugambye nti ne bwogatta obumyo omutwalo gumu tebwenkanya mpologoma does matter in what kati abo baali baddewo nga bagattako nga tubabalanga bobeera ffe tumanya nti nono memba waali akola emirimu gye naye batandika okweteekateekamu okwefuula kye batali mu their supreme in what mu bubuloka bw'ebibiina sinze njagala ombuulireko nti ono yatudde wano tumumiisinga nnyo mukaku ntyaza naye wano linali naye wano ne mubuuza there is nothing you can offer to this country apart from lamenting 24/7 ffe twateekawo NUP waki wagiteekawo gwe teweeteekawo
which area are you representing kubanga katulira ne ba political amateurs abajja mu parliament ne bachupayinga ebifebyenjawulo okulwamu tekimatalinga Bedi Bwanika yatandika akabiina ka PDP so many years ago naye yalina kweteeka kikitenko kino ekigundi ekirandira ku mugundi neyeteeka ku nupu bwaba bamutuusaako bamutuusa n'akomawo n'agamba mbu naye afuuse buludoza kati bamugaye ddayo mu kabiina ako ali wali ayogera biyitirivu buli kaseera simanyi nupu engobye simanyi nupu basiya zino omugaye wali ojjayo okunoonya kaadi wasooka kwebuuza kubanga bino byonna ebiboozi babireeta just to preoccupying minds z'abantu. Well, these experienced leaders, Mukaku, Mike Mabike, Bali Mabega, Mukaku Uyao, experience in what? Uyao, experience in what? Because if you experience, Olaga Gwanga Jeriraga, so your political cartel. In fact, you have already called it Denga National Theatre, Sibaura Nabano Bamoti, Muramoto Baranguzo, the team Zabwe, political cartel. Mabike, Endagan, Yabari Nanga Bayingirano. Mabike Yani, Tomarira Pude, Uzimabike, Uzimabike, Yajiduka so what? No Puterio, Yaduka Munuputerio. Tutunulira bukulembeze si kutunulira those individuals who don't matter even currently nkugambye nze ni musajja mulimi esanja bwe liva ku kitooke ne kigwa nkubuuza gwe nawe nkulabutera okulanga ogenda mu kyalo kyewamu esanja bwe liva ku kitooke kigwa no dino sisanja nkubuuza kati abo balinga ebisanja ku bitooke bwe bivaako ne kigwa oba ne kitateekako mmere nasantegese bagala these people were behind successes z'abantu nga nasantegese bagala you cannot create success for your neighbor when you cannot create success for yourself. Where is Mabike? Where is he? Kati twali badde tu discussing na kubirala nnyo Museveni bwavaawo kike tugenda okolera eggwanga lyeffe tutunulidde kati tukyatunulira abantu abo kundeeta kuteesa ku bumyunga waliwo issues empologoma mu kitundu mbuulira Mabike wuzi Mabike kati abo baddembe okutuuza enkiiko zaabwe ezo nze nkugambye nti ezo enkiiko zaabwe bazituuza ku kibiina ki mbuulira abo ba kibiina ki nga tonnaba kutandika kumalira budde bwange simanyi Mabike yavuddeyo simanyi mwami Mukaku ono yavuddeyo Mukaku ne bwatuula emirundi 10 talinaawo nkyukakyuka gyetiisa ggwanga gy'asobola kuteekawo era ye mugamba bugambi you are very free democracy bwa dictating discuss your politics at the end of the day the world will determine what Ugandans want. But you needed these people then. No, yes, in politics every member matters, but there are times when some members don't matter. In politics, every member matters, but there are times when some members, quote my words, some members don't matter. Screen yo gwe aliko Sanyuka TV, abo mwami Mukaku, mwami Mabike, mwami Henry Lubowa n'abalala babadde ku Africano nako olwajjo balangirira